God have mercy upon us. Geza. Tambula chikira chimu kwaso mutwe. To chigeza no bom. Nyab. Chichi. Wonja gaza. Ndaya bananga. Kati musango gwestege dogu kwasize jinja. Uchimeti nja kwaso mutwe nze ngugu. Beche tulebwenti nga gongolo. Katonda watu chichi. Nyab. Wangi. Negendereza. Ogenda kumfuna mu obuzibu. Nze kuno simanyira abantu simanyirwa kimumanyire chenkani dawo. Soko nteke mu kifaananyi chichi. Nkuteke tokamba tokimanyi webuzabuza. Nze tomanyi. Nkumanyi. Necho chonkola tokimanyi. Nkukola ki? Mukazi kwa ku mukyala wange. Mukyala wange omufudde business yo. Kuno ekyalo kyona tuwala tamwagadde. Okugenda mu bunge sabuli wamufula business kubanga omufuna mu side. Gwe. Katonda watu. Ojja kumfunamu obuzibu. Abantu bokukyalo kuno lwaki banjogira nti nze ntunda mukazi wonde ntunda bakazi. We wakana muki? Bana kiri kiwe kiti. Nze mukazi kale lwakuba nali mukwaniddeko kale omusajja yali omubwati omusajja mugaga. Ulira. Ekyo kyekitono. Era asulako naye ekiro kimu bwe kiti. Yagamba nti nno ekiro buli kyanasulanga naye ngamuguliramu eno estate y'Enampunge n'empya ngamuguliramu poloti 5-10 buli lunaku wiiki munamba abeere ne poloti 7 naye lwakuba ye yasula naye omulundi gumu nsonyiwa mukama wange wagenda okutugwamu nga yakasula naye omulundi gumu. Omusajja yali agambye buli kiro kyanasulanga naye enkeera ng'amugulira ettaka poloti 5-10 nga titaguze mu estate wabula eno estate empya ey'Enampunge mu Wakiso yesebo nga giguze mu Batabula Property Services Limited Enansana ku mastowa chapa iye poloti buli kiro nga poloti yesebo kati ayina wemu yajigula milioni 14. Naye chichi. Abakazi ni chichi. Abakazi mwabachi. Abakazi chichi mwaba. Abakazi no kutegera kwa mwe kwacha. Abakazi mwagala chi. Munjogeza. Chichi. Kakati kaukubuza ye kibuzo kimubu kizira munga nkuvako. Kakati singa yali ye asuze na ye wiki. Nandi mukoze eki. Oya sema mocho nandi mukozeti kati singa tulina poloti mega wona wandibadde waffe ntiye kuma kakoma bakusasula no mutonolira Embrace SB4 oli wa mutawana wale mani wala siswa milioni 14 ku milioni 16 Enampunge wano Wakiso district tuli kwani Tabula Property Services Limited Enansana ku mastowa jangu wefunire chapa mungalo 5-10 tunulira estate ebibala bino tulirekamu engudo zizino nteketeke anasanyalaze amazi ya